anyiza kwe kunoonya akafo akasingamu obutono mu Kampala ka Cricket Oval n'enteekawo abawagizi bange ennaku z'omwezi 14 abawagizi ne bajja mu bungi naye kati bwe namaze ogifuula kagogo bakkiriza Saalongo kuba n'enkuba Saalongo kuba n'embazaako ne bakkiba mu maaso awo nviirayo mu maaso awo. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Okola kyatendo nnyo nnyini ddala mukwano gwange agenze maaso okuba nti otwegatako abasidi omusunsuzi linnya lyange agaliwo omukutu kwoli ensonga zikwatagana entertainment tugenda maaso okuba nti ebigambo tubigamba mbuufu omu oba obulala olunaku olwaleero essanyu we ŋŋamba nti nina lyamu okiwagonja nandibanga njogedde statement ntono nnyo olw'ensonga nti Saalongo ndabika nze mulina sikulabika wabula Saalongo Siraaje nza mulina olunaku olwaleero. Saalongo ogenda kubabuuzaako ebigambo tujjagera maaso okuba nti tubigamba mbuufu obwo. Bannaye ndi musanyufu nnyo okulaba onoonyezaako n'ontuukako nkyali mugole kubanga omanyi essaawa zino naye omugole tatuukikako omanyi abeeri banfumbirira naye leero bwe ŋŋambye onoonyereza nebbanga kituufu nnyo neŋŋamba nina okujja ate kati nzaaliko nina okuwaayo otunyumyemuko kabonzibuuza nina omukisa gw'amaanyi nkujje muhande muno okusookera ddala Saalongo Siraaje Saalongo Siraaje yaani? Saalongo Siraaje nasooka kuba Saalongo Siraaje amannya agange yenze Ssemugga Siraaje erya stage yenze Saalongo Siraaje. Saalongo Siraaje yasooka kuba bamumanyira mu bwa promoter abasinga nasooka kuba promoter nga ntegeka biivulu kasente zenja mu kutegeka ebiivulu ebyo zenja nenkola kino nemanagingamu abayimbi nemuva mu kumanaginga abayimbi nenja nenyimbamu ennyimba kwe kulaba nti mbadde nyimbira ebbanga ennyimba okutuuka le nagambye nti nyimbidde ebbanga ennyimba kanveeyo nkole ka concert abawagizi bange bwemba mbakuŋŋaanyiza kwe kunoonya akafo akasingamu obutono mu Kampala ka Cricket Oval n'enteekawo abawagizi bange ennaku z'omwezi 14 abawagizi ne bajja mu bungi igogo nembagaane tugifukisa ddala kaki akagogo era kati n'erinnya bankyusizza erinnya kati sikyali Saalongo Siraaje yenzekka bantaddeko Mr. Kagogo yego Mr. Kagogo kati Mr. Kagogo yakubye olugogo n'engifuula akaki akagogo nabagamba nga njija mu kuyimba angenda okutegeka ebiivulu ebyo nga Saalongo ayimba Saalongo ndi muyimbi ate Saalongo ngenda kuwa lugogo egifuuke kaki akagogo abamu ne bawakana naye kati bwe namaze ogifuula akagogo bakkiriza era obedda ndowooza owuli omusajja bwagamba Saalongo bakube sakuba Saalongo kubira ddala yatugambye tebamanya natugamba omanyi Bannayuganda tuli bakujjukiza bakube nenkuba obuntu kati abantu n'ababadde waka baagadde okudduka kuba jamu yabaddeko kukuba abamu badde wakutte naye nga buli omu obedda ayagala ajje alabe Saalongo wakuba nakubya abantu era kati kapya akyakali mu kibuga Saalongo TV nezi radio Saalongo abamawulire bagamba ki TikTok n'amawulire Saalongo nze ntunda Saalongo olugendo lwo olw'omuziki otandika mwaka ki okuyimba era luyimba ki lwe watandika nalo? Watandika n'akayimba kaba kayita Nabbuto. Nabbuto yo Nabbuto pulira nze wankuba bw'okwatako sente zennina nzikuwa Nabbuto akayimba ako benga kuba abantu tebakaagala nnyo katandika okungula olwo nenfuuka serebu tandika gamba Saalongo wa Nabbuto olwo tebakyampita Saalongo Siraaje olwo nzise Saalongo Nabbuto ebintu nyumba webiti batandika okumpa sente batandika okungula emitwalo 15 emitwalo 2 nenga abifuna nenzizaako awo dokita nenzeyo wa Dr. Dina mpandika akakokonyo nako kokonyo wampisa ubine kushawa mwana gwe kati nentandika okujja nga nkuba obuyimba tuka nenkuba mu maaso awo nviirayo akonkajjukira nnyo nentwala kuva mu maaso awo Saalongo Siraaje munnowo olonjija bannange nkubye obuyimba bungi wentuukidde okukuba kanaalu ngenda okukuba endongo ya naalu abantu batandika okugaana Saalongo tuweeyo ka konsati ng'abantu bukawe bansaba tugende yasooka naalu
tugende oluyimba lwa tugende lwe lwaso tugende ngenda okulaba batandise okungula ku mikolo nga bangula nnyo ku mikolo tugende mwana ajazalwa ng'omugole ayagala nnyo buli alina omukolo gwabwe baagala nnyo Ssaalongo oba naaba ng'afulumya omugole naye okuyingiza abakaawo nga ndi muka nnyo mu kuyingiza abakaawo nga vibe ebeera waggulu leero olunaku lukulu kamwenyumwenyo ku ttama anti lunaku lw'amasanyu tinga bwe nalaga era ekimuli nkikimye olwo nga Ssaalongo nga nakutuusiza ku mukolo okuba omukolo n'abaliisigaddewo ne babula okugyamu engoye ati bala okuba akakayimba neŋŋamba emikolo gino neŋŋamba nina okuyizaayo abakadde bano baagala akayimba obuyimba buno wandera mama wandera keikaddo lyekubyengera wandera keikaddo lyekubyendera wandera nafuuka wa ttabu neŋŋamba kati abakadde maze obbakolera akayimba kaabwe mbatuuse ku mukolo olina obbakubira nendyoka nzeekayo neŋŋamba kati omugole nina omuteeka ate omuwanika tiwanika ebbango oli mugole ndabona otandikidde awo olabye nti Ssaalongo alina vibe Ssaalongo masanyalaze genyini nze ndi solido ojjako bujja bwoti kati olaba ngenze neŋŋamba wanika ebbango oli mugole eno mbaga laga eswaga wanika ebbango omama okubira omugole akayimba ako ng'ali mu kidaala n'agamba nange ddala lunaku lwange waliwo ennyimba ze bakuba ku mukolo gw'omuntu naye n'awulira vibe muli kati ebiseera ebyo then otulaze olugendo lwa music enyimba zo zogenda maaso n'okuba nti okuba kati ate wali we wali mu bivulu promotion ebyokuba nti otegeka bivulu naki obitandika ddi era obivaamu ddi bw'obanga wabivaamu saabivaamu kubanga nalinga nnyimba ng'era mpromotinga ebivulu nga sente zenjija mu kutegeka ebivulu zentwala mu studio nenjiyamu ennyimba nenjikodinga nemanaginga abayimbi sente zenjijamu okukoza enfuna nenkola vidiyo nempromotinga music wange ekintu kino ngenza okugamba okisaanukula omanyi nga kimaze kujja nga kiyidde saagala nze nagamba sijja kugamba bantu kayimba kamu bubiri olwokuba ninayo akayimba bubiri busatu nina okuyimba tezowandayi ku stage kayimba nga yeziga omusajja abagamba bakube Ssaalongo kuba bano tebategedde naye tebamanyi nti Ssaalongo akubira ddala omusajja yagambye nti nno gwe vocalist asinga wano kwegenda ogera bugenzi ku YouTube yange n'oteeka muteesi Ssaalongo Siraaje n'olaba Ssaalongo Siraaje music we era awo okoma okutegeera n'ogamba twafiirwa dde omusajja ayimba mulijo tayagala kukola ki ate kyalibaddenga bwe kityo omuntu ogenda okulonshinga wetwagambanga nti kola concert yo leeta tuyimbiremu si ennyimba zebamanyi ennyo waliwo ennyimba ezimu nga tebazimanyi n'osanuukulula banga tojja sabukulula ekintu ng'ate kikadde nze nagamba kansabu kyalibaddenga kirungi abayimbi n'ogenda okusabukululanga ekintu onyumira nnyo okugamba nti bakuleetedde ebintu wadde obira baali kukuba biti babikuleetera ne babikuwa nti kyekino oba onyumira nnyo ekintu ekibadde ekisaanike kyotamanyi nga kipya ne bakikuleetera kiba kyewadde osinga okwagala era teri atayagala kipya kakati nze kyendakoze nembakolera ebiro ebikadde n'ebipya ebikadde n'ebipya nembakuba nabakubye nange mpulira bannange kati kapya kyakali mu kibuga Ssaalongo TV n'ezirediyo Ssaalongo TikTok n'amawulire kati Ssaalongo ekitegeeza okyali mu kutegeka ebivulu okyabitegekera ddala paka nakati era nsobola okutegeka kubanga okutegeka n'abayimbi bolaba abayimbi abanene n'abategeka ebivulu ngamba kiri kye wakolanga ekyokutegeka n'otegeka abayimbi era nsobola okukera n'entegeka abayimbi kutegeka kubanga kino era mba nategeka nga bw'olabye enteekateeka eri abadde ennungi timanyi okuteekateeka kintu ng'okimanyi manyi okuteekateeka manyi tubategeka bwe bati abantu tebanyumirwa ndowooza walabye sho enteeketeeke nnungi okuva ku ntandikwa paka gyeyagweredde kwegamba kyova nti abantu b'emityana bagenda kunyumirwa emikono banyumiddwa era enteekateeka yabadde ennungi abantu b'emikono banyumiddwa enteekateeka yange 21 ogenda mityana n'emityana bamanye nti ekigendo kirungi 22 ngenda kuba Luweero mu kisaawe era nakyo mumanya kigenda kuba kika Ssaalongo wabeera bibeera birungi ezegeza show yesembayo ye 22 Luweero mu kisaawe kati awo tufundikirira ekintu ekyo kwe bamanye nalu tugende mu nalu neyanza Ssaalongo wakati nga otandise okuteekateeka posta zakubwa
in fact bangi abeekanga posta njagala nkubule kati saa zino njagala kutwala mu bibadde mu bantu kati wenjagala mbuuza bibuuzo by'abantu mbuuza ku lw'abantu posta ze twasookera ddala okulaba tugenda olaba cricket oval kuffe myaka emeka Ssaalongo gy'omaze mu industry eno wotukira mulina owulira amayina ogamba omanyi kati tugenda ku cricket oval awo we wasookera myaka emeka gy'omaze mu industry amaanyi gali mu bantu emyaka nyimbidde emyaka nga 10 kaakati ngenda okulaba music wange n'abawagizi bange mbadde njijanga nkuba obufu obw'enjawulo nga ngenda n'enkuba obufu obwo n'ensanga gabukoze buti omanyi ekintu kyo tosobola kuva eri n'ofuuka obufu amanyi obadde olina omanyi wegava ng'abantu abamu badde bakirowooza kubanga bo balowooza nti ogenda okukuba okwetooloola bwoti olina kumala kulanga ku radio na tv mbadde njijanga ngenda ku gulawundi ng'osimba emiranda nsimba emiranda nenjanga nkuba ewantu nendaba amaanyi gali gatya nengenda wano nengenda ebulenga nenda abali batya nengenda eno Busoga nakuba namayengo nolabanga namayengo kyekyo nengenda eyo simanyi bayitayo mutumba sina mutumba bakiri mutumba kiri eyo era uyiteeyo eyo ita namayengo nogerayo munda nenda bamaanyi gageeko muli luguudo lwebadde nkwatako nga ngenda nkuba nengenda nga ngezesa nengenda eyo simanya kabawala nenda banga nayo kiri kiti nengenda eno simanya wakulwa emityana jeza nenda banga abejeza babampadde ngate ndinze kako kipande kinaako bagambe nti ng'ogikuba one man's army nengenda erugazi egundi mukalaji wano Arizona nenda bana yoge ikoze eti nakuba na chifuba ku police taxi nenda banga amaanyi nengenda wanji nengenda eno kulwe gundi kulwe wango ogera tuka bayitawo yakalo kali awo ngogenda kutuuka ngovudde kulona rudde ekiboga waliwo ekitundu tunatuuka musunju ng'okyali muno nampunge oza bitundu awo ngenda okusanga abakozi bati Ssaalongo bannange aga ku kivulu ekyo kyennyini Ssaalongo ng'era kye tukyaliko ebiseera ebisinga abayimbi wano bategeka n'olaba nga ayina abasponsa babiri Ssaalongo nalaba abasponsors babadde nabala 12 obwesiga obwo ng'ate bangi baali bagamba Ssaalongo yaliwa basponsa bajjawa obwesige obwesige Ssaalongo nalaba basponsa bali 12 be nalabako nze nganze obwesige basponsa babujjawa mu Ssaalongo abamu gwe baali bagamba nti ye Ssaalongo ate yaliwa Ssaalongo yaliwa sponsor agenda okulaba n'agenda ku music w'omuntu nala nti music agenda kubavali n'ategeera abantu engeri music gyamutuukako Ssaalongo nyimba music teyesitaza atuuka ku ntobo z'omutima era walabye abantu abagize mu konsati zange bantu abamu bavunanyizibwa n'osanga abakyala abakulu kubatwe n'osanga nyimba music w'abantu abakulu n'abaana abato abawala abato abavubuka bato kwegamba baadde kasavu kanyama waliwo kisho gy'osobola ogendamu ng'olaba muyeye gw'abaana bato yekka nga temuli muntu wavunanyizibwa omanya toyina musingi gw'okoze eki gw'otaddewo naye Ssaalongo nabe kiriba ki nina ennyimba z'olaba nga nnyimba nga tezigenda kuvaawo nti nga nze oli ajja kulwana nnyo kati nina oluyimba lw'eddaame Ssaalongo kankole eddaame nga ndi muulamu abaana muli omu muwa omugabo gwe kwegamba bwe ndi banzaaye olwonna n'abaana olaba nti ne side yakadongo kamu ku style eyo n'ogifunako omulenzi asike nedda maama w'abaana omuwala yabansikira kwegamba nga nze nteekawo embeera nti omuwala naye asobola okusika omusika omuwala ate asobola okukuuma nnyo ebintu bya famire okusinga omulenzi gwofa nnyo ku message gy'owabantu Ssaalongo Lugogo Cricket Oval gwe wagiyita kagogo nga temunaba nakugendayo era wagaka ekafo akatono ke wafuna kifo kyekirala kye wabadde wakubye ekisemberera ku ddaala lya Cricket Oval because Cricket Oval wano eringa oba ye minzaani esembayo mu music wa Uganda kyova olaba omuntu we baba babadde nga abatakulaba ne bakulaba ngoze bawawaala nnyo amato gamba nti Lugogo tuutuno tujja kifo ki kyogamba nti kyewakuba n'ogamba wano kati omuntu adda wali ewasembayo nakuba ekifo kyendaba nti nakikuba nempulya nti nkikubye ekifo okyamira bayitawo
Chama otuuka ogende kulw'Emityana oyite bayitawo batya oba okyamya bayitawo Zigoti n'okyama awo ekyalo kiri ekyali kisaawe omanye ekisaawe okukiba nga ku posta naliko bwomu nene nsanga nakubawo nenfuna abantu 25,000 neŋŋamba mukyalo eno nga bonna beetuumye nentuuka bweti ku kkubo nga kukoze kuti neŋŋamba bano mbasobola era kyovulaba omusajja agambye bano basobola Saalongo kuba nange nenkuba Saalongo kuba nenkuba Saalongo kuba nembazaako ne bakkiriza ne bagamba owaayi byaddala omuyaaya ayimba bakkiriza ne Saalongo sho bwetuuka ku olwo olunaku bwe yatuuka tewawuliramu mulifiya n'ogamba ngenda kukikola kweri nalinamu obugumu gwe gwali omulundi nti abantu baali batandika dda n'okugula tiketi nga ndaba nti engeri gye bagulamu tiketi baagala ng'ate ndaba n'essanyu lyali empitamu kubanga Saalongo ntambula mu bantu newulira emboozi y'abantu tugera kujja tukuwagire kati nga mmanyi nti abantu amaanyi gali mu bantu kituufu ate nekyokola kyoyimba nga nawe kyenyininyini okola ki okyewulira ate nemala nenanga nemmanya nti abantu bategedde tigendi so nali ku kipande bwomu tewagattako bantu balala era abayimbi abajja okunyimbira erugogo beebale nnyo kubanga saatimba nti naga akandabe emikwano gyange kyovula nti ebifo byasigadde mu kkoona abayimbi bayimbye bangi Emityana abayimbi bagenda kuba bayitirivu nnyo Eruweero abayimbi bagenda kuba bangi nnyo kuba mikwano gyange muli omu odda agamba naye saakuyimbideko wano bana obudde bwatukutte wano erugogo batulemesa abayimbi nga bali back stage naye kati eno tugenda kwetaaya nga bwowulira Emityana tugenda kwetaaya Eruweero tugenda kwetaaya oba tulavaawo bukya Eruweero Saalongo nga tumaliriza sho kati tujja awo tubadde ku Saalongo nga sho tennatuuka Saalongo azze kyagikubye ebyaddiridde abantu bakwaniriza batya nga sho mama kati olaba Saalongo abantu kati nze ndana abantu woyitakola agamba bannange kankusanguleko Saalongo bannange nga bannange kati Saalongo ate nazzeemu kufuuka mugole mulala ninadde mugole ne kati ate ndi mugole mulala bambi biyita birala bannange simanyi naye nga nze kyenkusuubiza nti abantu mwebale nnyo kunjagala mwebale nnyo kumpagira ate nawulidde essanyu lingi nnyo kwe kugera nenkuba n'akayimba ako kubanga abadde ku gundi abadde ku TikTok okwo bannange abo abamu nga bagamba ono katumukube tumusobola nemugakamba kube Saalongo ku kayimba ako kennyini twali ku Kivulu waliwo omuvubuka yali ayambadde esaati yali ya checked ng'ali wansi wano gwe wali okubira ng'ayimiridde wansi wano omuvubuka ye yalina essimu bamuyita Sin Styles ye yali ayogera ebigambo byonna ebyatambudde Sin Styles bwe yali ali mukogere wali omuwulira nali simuwulira nali simuwulira kategere sound yali y'amaanyi era saabitegeera waze okulaba ebyo mbirabira ku TikTok Sin Styles bwe yali akwata vidiyo bw'ati walinga gwe yali kuba yalinga Saalongo bakube bano tebategeera kati omusajja oyo era Katonda omukisa bannange kubanga yakola ekintu kimu yamanya nti Saalongo muyimbi wa kabi Saalongo abayimbi bayimba naye Saalongo nyimba tebasobola abayimbi bayimba naye Saalongo akola ki ayimba yagamba agandi ku microphone Saalongo kubanga alaba bakulu leero olunaku lukulu benagambiranga awo Saalongo bamufuye ne ku sente bano tebategedde bannange yagamba Saalongo kubira ddala era we yatuuka Saalongo kubira ddala kuba alaba mbatta abamu engoye bazijjamu era yabagamba mwe temwategedde abasigalayo ekawe yali agamba tebategedde kuba yali alipootinga live mwe temwategedde ekigenda okwa kijja kwabwe ekiti abantu abamu babuusabuusanga ate bamanyi kasajja ti akasajja kakuba nze nkuba omanyi
mbosanganga gundi ekyezize togayanga kituufu ekyo ne kasajja katono okanyomera mitala wa mugga ati nakibatuusizaako kati boogere bagenda kwogera naye tebagina kyekola kikubanga nkyakuba ndongo ebigambo sijja kwogera bigambo badde bakyayoga Ssaalongo yakubye Kampala Lugogo Cricket Oval ne mbagamba kati ekiki kapira kyakali mu kibuga waliwo kye muŋŋamba TikTok n'amawulire Ssaalongo kati oba oyagala ekintu okwogerwako olina kubeera Ssaalongo kati gw'otunda nnyo essaawa zino ng'olina Ssaalongo era kati gwe majanti g'oteekayo konna katambula Ssaalongo yaliko Ssaalongo oluyimba olwo mpulira omuvubuka y'omu gwe twalaba eri wamufunye ne muyingira studio ngagamba Ssaalongo kuba bano tebategedde Ssaalongo banadde mubuuza kapyaki kati akali Kampala ke banjogerako Ssaalongo TV ne mutuuzaamu kale Ssaalongo nga tugenda okumaliza ova wano ebimu ku byenkutegeddeko nga sheeri mu kutambula kyekyokuba nti wali obaddeko ng'ovudde ku kyebivulu wali obaddeko maneja w'abayimbi mu bayimbi nempula nti wamanagingako ne Dr. Jose Chameleone ekyo kituufu zenadde sikimanyi Chameleone managiza abayimbi bangi nabeerako ne Chance Nalubega nabeerako Desire Luzinda kati tuli wamu ne Palaso yate tuli fe twafuuka twava mu kwemanaginga Palaso ndi manager we Palaso manager wange ali asobola okumbuulira nampa ate simutwenguwanga tantenguwangako tukwatagana muli kimu tuli ba mukwano guli ogusembayo nagambe ndo nali kusejiwala nabagamba nti balinga abasala omusaayi gwa Palaso n'ogwange ne bagugatta twafuuka ba Luganda Palaso omuweereza vakaki cause ye artist gwensinza okulaba abaddewo nnyo era agenda kubeerawo nnyo paka kumaliza kintu kino kubanga ye twasinga atandika yandeta n'okugamba kola yangamba akalugogo okasobola akalugogo gera kafuula kagogo neŋŋamba muganda wange bw'ogambye naŋŋamba osobola era muli kimu yapadde amanyi naŋŋamba sho zonna tujja ziyimba tuzimale bulungi era abantu bundi wamu wonna wolawe batutimbye watimbye Ssaalongo manya Palaso waali watimbye Ssaalongo manya Palaso waali era bannange muganda wange kyewakoze kya ttabbu nnyo era nkwagaliza bisima byokka byokka era mu bayimbi bendabye sirabangako muntu alina mutima nga gwa Palaso Palaso oyo alina omutima omulungi Palaso alina simanyi kyensobola kugunyonyola ku Palaso simanyi kubanga naye Katonda amutere baraka byonna byetaaga Ssaalongo nga tumaliriza mu buufu obufaananako bwe butyo ndabye ebiseera bingi bw'oba obadde otunulira amawulire ennaku zino abavubuka kati abaliko abakuba omuziki balina nnyo embeera y'eggaali naawe nalabye olabika Ssaalongo olina eggaali yo nze sirina ggaali wabula nze nnaki olina ki ndabyeko abayimbi akina Fiki Gaza akina Alien Skin biki batambula n'eggaali naki Ssaalongo konze eggaali ne pikipiki kiwe ekisinga okudduka Ssaalongo nze mbadde ng'abantu bano tubasiibule obaka bw'obusemba bannange abawagizi ba Ssaalongo mwenna gye muli mane mwebale kyemwakoze kyonna kya ttabbu temwanswaziza abantu mwabalaze nti mujja kubeererawo Ssaalongo Siraje ate mukyamubeererawo Ssaalongo Siraje akyabaweereza obuyimba bungi nnyo obugenda okubanyumira era tebasobola mumalamu maanyi ababadde balowooza bagenda musuula ngenda kubakuba bannange ab'Emityana enkya 21 enkya ndinammwe ab'Eruweero nga 22 ku Lwomukaaga tuli kwena mu kisaawe awo endongegera tokuta paka oba ku makya simanyi kuba eddoboozi oliwulira ndina musanyufu nnyo tunula abayimbi bali bonna mikwano gy'abayimbi bonna tuli wano bonna beetegeka aboola baabo bonna bagamba tugenda naawe Emityana tuli naawe Eruweero Ssaalongo nja kwebaza akaddeko olw'ensonga okufuna artist ng'ali mu bivulu kiba kintu kizibu nnyo era embeera tukusanze mu ya bize naye tweyanza nti akadde okafisizaawo ne tugenda maaso n'okuba nti ebigambo tubigamba mu buufu obwo ambadde ne Ssaalongo Siraje agamba kimu Sinisize agamba kimu nti Ssaalongo kuba mubeere bulungi yaba CD omusuzire erinnya agaliwo omukutu kwoli Rokia yabadde ku kamera. Thank you so much.